Ssedduvutono omusango yaguzza ku Lwamukaaga oluwedde era ng'omwana gwe yakwata wa muganda we. Nnyina w'omwana eyasobezebwako agamba nti ku olwo baali mu nnimiro wabula yagenda okulaba nga muwala we tamulabako era bwe yali amunoonya omu ku banne kwe kujja n'amubuulira nga bwe yali alabye Kaye ng'ayingiza Nanfuma mu kayumba ke ku mpaka. Nensikiramu mangu kubanga omutima gwali era gumaze okuneekubira. Nagenda ngenda mu kayumba ke. Nasanga zizzaawo bw'ati oluggi katini. Nempita. Nennyingira mu nnyumba y'omulenzi. Bwe nayingira mu nnyumba y'omulenzi nasanga ng'ali bwereere. Nasiŋŋaana nga bandaga nti wuuyo. Beda tuyita Nanfuma nga Kaye amuggalidde mu nju ali mu mukozesa. Kati nange nennyingira era namusiŋŋaana ng'ali bwereere. Kaye NTV gwe yasanze ku poliisi Mityana akkiriza nti ekivve kino yakikola wabula n'agamba nti kyava ku mpeke z'amaanyi g'ekisajja ze yali yakamira ate nga mukazi we taliiwo. Bagamba omira ddoozi esaanidde tomire n'esukka. Kati gwe wasusizzaayo? Oba nasusizzaawo. Ono kati akuumirwa ku poliisi Mityana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.